Mr. Update ekutte wansi ne waggulu bannange bw'otunuulira lisiti eri gye bafulumizza bannakawempe south ne north tukwatiriremu ebyuma byekyanzeemu naye tukwatiriremu tebannaba kufulumya mawulire ga Kawempe North ne Kawempe South so ababadde batannaba kubitegeera bulungi tukwatiriremu olaba n'ejjinja tebannaba kugiranga ebisinga bijjanca era ojja kuba oliawo ng'olaba nti gundi bamuwadde so tukwatiriremu bangi babadde bajja mu inbox yange nga mumbuuza ku nsonga ya Mr. Update temumulaba ku listi temukola ki sinze nkola listi nga Sauda nze siri mu Electoral Commission wabula mbadde nsaba tukwatiriremu ensonga Electoral Commission eri mu kuzimaliriza ensonga Electoral Commission eri mu kuzimaliriza then ekirala nja kutwala omukisa guno okwebaza baganda baffe bonna abayiseemu nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kola ground akakumuntu akasimye mmwe nammwe abagenda emitwe gyammwe ng'ofunye fulaga n'olowooza nti biwedde esobola okugibwako ezo fulaga tebabawadde zaakuta enewe temunaba nazifuna bw'oba olaba erinnya ku lisiti tolowooza nti buli kimu okimaze tolowooza nti otuukiridde nnyo tolowooza nti gw'okyayina engalo zino zonna ettaano no you have to go back and you make the ground more and more fertile n'okusingawo Amai loud and clear awonvuddewo ekirala nja kwongera okukatiikiriza eri baganda bafenga oyina obutali bumativu ng'omuntu yenna kubanga omuntu osobola okubeerawo nga toyina ng'obumativu weebuli tetwagadde mutuleeterawo abatamiivu batandika otuleekanira ekamwokya tujja kubakubirawo emiggo temugeza kuleeta batamiivu awo kamwokya kutandika kutuleekanira yenna ayina nga toyina bumativu come in the polite way ojja okole petition wabula tetukugambye oyole bonna abasuze banywa omwenge obatuleeterawo batuyiiraawo ku makya please let's behave in the mature way ng'omanyi nti oyina obutali bumativu keera ku makya jangu okole petition yo mu buntu tetukugambye oleetaawo effujjo olikolerawo ntegerekeka bulungi amai loud and clear mumpulira bulungi Patrick Omujuka I can also witness this abadde talina ground Patrick Omujuka abadde talina ground Simbu abadde alina ground nga nungi tusiibanga tubagamba mugende mukole ground mu byalo nga temukkiriza Simba ground ye badde nungi nnyo ekyamazima nga bw'otuuka ennakifuma otandika okuwunyiza Simba ne Kyagulanyi nga waakayisa kalagi oyingira Naggalama agundi abadde talina ground Patrick ye anatusonyiwa ebintu bibadde free and fair olaba eddiyawe tafunye ground ye bate kufevalinga ground webanga tekufevalinga toyomba Patience Kirabo nsubira nkuzeemu ensonga ya Mr. Update mwe n'obwedda abajimbuuza Segirinya ina ground sinagamba nti talina njagala munfune bulungi njogera ku listi z'abo abafulumye listi z'abatannaba kufuluma sijja kuzoogerako naye nga buli omu tusabirigane buli omu gwawagira tusabirigane ground ife bonna betuwagira bagirina era nze ekyamazima bonna bembadde mpagira nga mpulira balina amaanyi yonna gye tuyitidde munnange akakiiko kakoze bulungi era bonna kwe bali ku lisiti alhamdulillah nebaza Katonda nti baatuwuliriza kakati mwe abataatuwuliriza tuzzenga tubagamba kookonyo mugende mu byalo mukole ground nga temwagala kalyonso kati muli mu kutuleekaanira kalyonso temutuleekaanira ate ne mumala mukeerawo ne mutandika okutuleekaanira temugeza kutuleekaanira awo come in the polite way ojja oyogere bulungi nnyo buli kimu kitambule
talatibu amaila udandi kiri akweye ensonga bana ebisonga za Segirinya ndowooza nzimaliriza ya abantu abalala batannaba kufuna gundi nga erinnya lyo terifulumye nga waliwo wamu nga bataddewo star tubeere bagumiikiriza tekitegeeza nti bagenda kuwa opponent wo tubeere bagumiikiriza era ng'abalinda okulayira ate nammwe abafunye kaadi tekitegeeza nti ofunye erinnya lifulumye ku listi. It doesn't mean that oyina amaanyi. Ekyo tekitegeeza nti gwe osinga. Yes, ndowooza mutegedde bulijjo lwaki tubagamba ng'ogenda mu byalo mukole ground. Mukirabye? Yi ground yo gye twogerako. Tuze nga tugyogera. Ediyewe naye tafunye ground ebadde nfu. Ground tebadde fertile. Bino ebintu babadde batunuulira ground. Ng'ekyamazima nga oba toyina ground. Omugendo guba gukulemye. Naye bwe kiba nga nabo kityo. Bwe kiba nga bwe kityo. Nja kwongera mwenna okubeebaza ku nsonga ezo. Kisinza okundeeta ebadde ensonga ya Mr. Update abamu nga mutabuse Sauda weebako otya Segirinya tali ku listi Segirinya takola ati nja kiddamu listi y'abannakawempe South ne bannakawempe North ekyali mu ffumbiro tukwatiriremuuko ejja kuba efuluma essaawa yonna. Kakati mwira kye mungamba ekirala ndabika maliriza bye mbadde mbagamba. Road Mayor twafunye omukyala waali ye Nabila Nagayise Empala mbadde mwina kye mugamba ekirala. Ekibiina yenna gwe kironze ng'ekibiina kisiimye obanga ekibiina kigambye tugenda kuwagira oyo bannange tetuwaliza mpaka. Gwatamanyi mateeka ga kibiina kya NUP Grand Sleep mwabamanyi amateeka g'ekibiina musobola okumpuliriza ekibiina yenna gwe kironze nga petition byonna biweddewo bye bagenda owuliriza lakina petition siju yaani manya nina bikibyo. Let's put that aside. Ekibiina yenna gwe kinaaba kironze ne bamuwa stamp ne babanga go banominate nze mu Electoral Commission. Ladies and gentlemen, nja kubasaba ekintu eki tuyina kuwagira baffe. Tosobola kukeera ku makya n'owagira omuntu nga tawagira gw'oyagala. There is no way we can support someone nga towagira Kyagulanyi. Tubeere realistic. Omanyi bino ebintu tuveemu okugamba nti oli yasinga okutambula n'amahaiti bino tibigenda kukola. Bino si byani asinga, bino bya ddala. Zino ensonga ze tulimu za ddala. Tusooke tukwate ensobi buli omuzi agamba nti gundi gwe Sauda gwe. Let's put that aside. Kati tuli ku nsonga za kibiina. Ensonga ya Road Mayor simanyi lwaki bakyankalanyiza nnyo. Omukulembeze wabanga alabye Nabila nga asobola otwala ekibuga mu maaso tumwe chance tumuwagire. Yes, mujje mu nkuba abatayagala tuwagira baffe akabonero manvuuli. Kakati kambabuuze gwosobola okuwagira ali ku kisumuluzo ate ng'olina ekibiina kyo munziremu era abamu era obwongo bwamwe bulwadde. Osobola otya okuwagira ali ku kisumuluzo ng'olina meeya w'ekitundu ali ku ambuleera olonda otya ennyama ensava n'ogireka n'otandika okulonda buno obusammambiro. Tuyina kusookera ku nnyama nsava. Muntegedde bulungi? Tuyina kutuukira ku nnyama nsava. So abakulembeze babeera balonze oba bali batya ekibiina abo be balonze. Tetugenda kukola bisanyusa byokka. Ekibiina kibeera kyalonze abo. Gwabeera tabakkiririzaamu onootusonyiwa okole ekibiina ekikyo olukoleremu amateeka agago. Ffe tulina amateeka agatutwala mu NUP era ng'etteeka lyaffe namba 8 litugamba candidate omuntu yenna munnakibiina
tokkiriza kuwagira muntu atali munnakibiina okuleka ng'ekibiina kisazeewo okufuna okukkiriziganya ne pati endala and of which tekiriiwo. Nabiira ye candidate wa Kampala Lord Mayor sijui kansala mwenna mumunoonye waali omukyala waali ye ngombo gye baleese era gye tugenda okukozesa abatakitegedde I'm sorry awo nvuddewo. Listi y'abannakawempe nsubire nkyejja kuba efulumye tukwatiriremu ku zino listi ezifulumye tebaddeeko. Abali disappointed munatusonyiwa. Listi y'abannakawempe tennafuluma tukwatiriremu kawempe yonna kubanga kawempe erimu egundi ezi erimu kawempe south erimu ne kawempe north so eyo tennaba kufuluma just tukwatiriremu just tukwatiriremu okwo katini nnyo tulabe ekigenda okubanga kiddako. N'obugambo obwo mbabuuzizzaako mbadde njagala kutereeza nsonga ya Honorable Segirinya abamu mumbaddeko nnyo Mr. Update sijui Mr. Update I think ekisootinze era nkimaliriza essaawa yonna bajja babafulumya listi gye banabafulumiza Electoral Commission tulabe ekiraba kivuddemu naye tusabirigane buli omusabira gwowagira. Nebaza Katonda okuwulira essaala zange mwebale nnyo mwenna abakoze ground mbagaliza buwanguzi baganda baffe mwenna abafulumidde ku listi amannya ago agafulumye gwe nannyini linnya eryo tolowooza nti owangudde. Nannyini linnya eryo okyalina amaanyi mangi nnyo okulaba nti otwala buli kimu mu maaso. Kikukakatako nnyo okulaba nti otwala buli kimu mu maaso. Kikukakatako nnyo okutwala buli kimu mu maaso okulaba nti ground tokka okulaba nti ground nnungi nnyo. N'olw'ensonga eyo tolowooza nti erinnya lifulumye omaze okuwangula. No, you have a long way to go. Omugigi ogusinga guli awo mu maaso so olina okulwana ennyo gwe wenna erinnya erifulumye okulaba nti okola bulungi. Nja kubaagaliza bye munjagaliza otherwise have a blessed good night.